nga akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda olwaleero katandika okuwandiisa abantu abeegwanyiza obukulembeze ku ddaala erya munisipaali wamu n'eggombolola mu gavumenti ez'ebitundu. Akakiiko kano kasabye ebibiina by'obufuzi ebyawadde abantu baabyo bbendera okubayambako okuteekateeka empapula zaabwe n'ebiwandiiko byonna ebyetaagisa nga bagenda okusunsulwamu okwewala embeera y'ebitali byetegekera embwa bw'ogikuba omukalo esooka kudduka. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda okwetooloola Uganda yonna katandise okusunsulamu abantu abaagala okwesimbawo ku munisipaali n'eggombolola olwaleero luno, era we twogerera nga abantu ab'enjawulo baatuuse dda ku yaafeesi ez'akakiiko kano eziri mu bitundu bya Uganda ebitali bimu. Ssekamwa w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu Uganda Julius Mukyunguzi ategeezezza leediyo y'embuga Kyabasa mujugumiza ggwanga nti basoomozeddwa olw'abawagizi ab'ebibiina eby'enjawulo abagenda okwewandiisa nga tebalina biwandiiko bituufu ng'ate ebibiina byabawa kkaadi zaabyo. Buvunaanyizibwa bwa kibiina ky'obufuzi okulaba nti abantu baabwe bateekako okubakwatira bendera, empapula zaabwe bazigiza bulungi, nabo beenyigire mu kulaba nti bayamba abantu baabwe. Agenda okujja eri ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda okwetooloola eggwanga kwe kulaba ekisooka nti empapula zammwe bazigiza bulungi, empapula eza nominations. Ekyokubiri nti abaabawa signatures ezibasembawo especially ku bifo ebyo ebyetaagawo ba supporters abangi abiri okuva mu electoral area nti ebibakwatako byonna bye baaba bituufu, kuba mu kusunsulamu okwasooka twasangamu abantu abaalina empapula naye nga bye bateeseemu erimu terimwera. Mu ngeri y'emu Ssekamwa w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Mukyunguzi ategeezezza nti n'okutuusa kati tebannakkiriza nkuŋŋaana kutandika, era asabye abo abasunsula balinde ekiragiro okuva mu kakiiko k'ebyokulonda ekibakkiriza okutandika okukuba enkuŋŋaana n'okutalaaga mu balonzi. Akakiiko kasaba abo bonna abagenda okujja okusunsulwamu baleme okukuba enkuŋŋaana n'ebivulu, kuba okusunsulwamu si bivulu, si kampeyini, si raale, era kawuufuba ya mirembe. Era tusaba abo bonna abeetaagisa ku kusunsulwamu oyagala okwesimbawo, abantu ababiri abamuwagira ne official agent we agenda okumubeera agent mu kutambuza kampeyini ze. Bwe bamala okusunsulwamu akakiiko kabagamba nti tebakuba nkuŋŋaana kuba campaign period teratandika. Kinajjukirwa nti sabbiiti ewedde akakiiko kano akavunaanyizibwa ku by'okulonda bwe kaali kasunsulamu abantu ku mutendera ogw'obwa mmeeya n'abalala ku mutendera gwa zi disitulikiti okuzikulembera wamu n'obwa kansala. Abamu ku baasunsula baakukkulumira poliisi nga bagamba nti eyitiridde okubataataaganya nga akakiiko k'ebyokulonda tewali kyekoogera. Ebyo nga bikyali awo, poliisi ezzeemu okulabula bannabyabufuzi abagenda okusunsulwamu olwaleero okugoberera amateeka agaabaweebwa omuli n'okwewala okukozesa ebiwandiiko ebijingirire saako n'okutabangula eby'entambula y'ebidduka wamu n'amateeka amalala. Ayogerera poliisi ya kuno Lusooka Kituuma anogaanyizza ku mateeka gano agasaanye okukuumibwa ennyo. Tebagoberera regulations babawa. Tubagambe ekintu ekikwatagana ne protections tetukyagala kubanga kireeta akajagalalo n'okuinterferinga ne businesses z'abantu. Era kye bakola wano Jojo of the politicians yayina piki nga almost 200 interfering with the traffic. Oyo kati twali mukoledde waliwo abakuba amayinja kati nga for example z'abameeyo w'abapoliisi baffe ripoti ze twafuna waliwo abakubibwa amayinja. So embeera ng'eyo yeetera okuleetawo akajagalalo ako naye nga kyetusaba bagondere amateeka. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggombolola y'e Bulubaga ne gye buli eno tekannatandika kusunsulamu abo abeegwanyiza ebifo ebitali bimu yadde nga abaagala okusunsulwa bo baakedde dda ku kakiiko kano. Omusasi waffe Sharif Lukenge y'abirina. Bannabyabufuzi okuva mu bibiina ebyenjawulo omuli NRM, Democratic Party, ekibiina kya National Unity Platform, PFF, DF n'ebibiina ebirala babukeereza dda nkokola ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ekisangibwa wano mu ggombolola y'e Lubaga ku luguudo oludda ewansi bambi okusunsulwamu olunaku olwaleero ng'akakiiko kano ak'eggombolola y'e Lubaga k'ebyokulonda kasunsulamu abagenda okukiikirira abantu ku ggombolola eno ey'e Lubaga. Wabula abeesimbyewo ku bwannamunigina be basinze obungi nga bano baamiddwa
kaadi z'ekibiina kya National Unity Platform era bano batutegeezezza nti ekibaleese ku bwannamunigina baagala amaanyi g'abantu gasalewo. Nze Kamoga Moses Mwanga nze okukiikirira abantu b'Erusaze ne Maperane na Bulagala era essaawa zino tumaze okutuuka ku Electoral Commission eya Lubaga Division. Amaanyi g'abantu ge gali ku ground ge gegenda okusalawo by'okoze bakusunsulemu basalewo nti eiza Kamoga gwe tugenda okuwa obukulembeze otukulembere buno buweereza na kwerekereza era bajja kulondamu ani oyo ddala ku mulundi guno bagenda kusalawo ani. Ate bo abakutte kaadi z'ekibiina kya National Unity Platform balangidde bannaabwe obunnanfuusi n'obuli bw'enkwe nti bano tebakkiririza mu kibiina wabula babadde bwegwanyiza bifo. Semanda Timothy kansala wa Lubyaddi omuli ekyalo Lusaze Maperane na Bulagala ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform. Ekisooka tuzze olunaku olwaleero okwewandiisa okulaba nga tubeera nominated then tugende mu bantu tubasabe batuwe mandate okulaba nga tubakulembera. Aba independents kituufu bazze bangi ekyo ndowooza ajja kugamba buba butali bwenkanya ebifo bye twasaba bino twabasaba nga tuli bangi naye singa twali bamativu n'emitima netugondera ekyo ekibiina ekyali kyasalawo kubanga kaadi ebeeremu. Bakansala abalala bagamba nti bakedde wano ku ssaawa 12 ez'okumakya wabula zigenze okutuuka ssaawa 3 nga tewali n'omu yakkiriziddwa kuyingira geeti y'akakiiko ak'ebyokulonda bakyakonkomalidde wano ebweru wabula ne bagamba nti balina essuubi tebagenda kuva mu kifo kino nga tebasunsudde. Erinnya eryange nze Sikiranda Muhammadi wano mu Lubaga Parish mu luka gwa Ssaabasajja Kabaka. Twakedde wano kakiiko k'ebyokulonda okubeera nga batusunsulamu okubeera nga olw'ebifo ebyo bye twegwanyiza kati nganze bwe negwanyizibwa kansala naye twakedde 12 kigenze okubeera 12 nga geeti ejjudde naye n'otuusa kati ssaawa 3 tetunalaba nga batandika otusunsula. Ku lwa 88 akatonnyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja nze Munabudde Olukenge Sharifu wano ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala. Ate abeesimbyewo bakedde ku yapeesa z'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda mu masekkati g'ekibuga ekikulu Kampala ku luguudo Mawanda okusobola okusunsulwamu. Olwaleero akakiiko kano kasunsula abakulembeze ku mutendera gw'eggombolola wamu ne zi Town Council oluvannyuma lw'okukomekkereza okusunsula ku mutendera gwa disitulikiti wamu n'ebibuga sabbiiti ewedde. Wabula kitegeerekese nti omuwendo gw'abantu abaagala okwesimbawo ku bwannamunigina gweyongeredde ddala okulinnya nga bano bammiddwa kaadi mu bibiina gye bava ne basalawo beesimbewo ng'abeetengereze. Abamu ku beesimbyewo bategeezezza nti basazzeewo bakeere bewala okutaataganyizibwa mu kuwandiisibwa. Mu kusooka okuwandiika abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu kwalimu vulugu nga waliwo abantu abaakayanira kaadi naddala eya Nuupu ng'ekibiina kirina be kyasooka okuwa kaadi ne bamanya nti be batongole kyokka ate bangi bagenda okutuukayo ng'ate waliyo abalala abeewandiisizza nga nabo batutteyo obukakafu nti ate baweereddwa kaadi ku bifo bye bimu. Ate yo mu disitulikiti ey'e Wakiso abamu ku baweereddwa kaadi ya National Unity Platform ku bataaweereddwa kaadi eya National Unity Platform bakedde ku kakiiko ak'ebyokulonda e Wakiso okusobola okuweebwa obubonero obw'abo abeesimbawo ku bwannamunigina oluvannyuma lw'okunyooma ekiragiro eky'ekibiina kyabwe ne basalawo beesimbewo ng'abantu nga bagamba nti bulijjo bw'osika ekitajja ddiba lya nkoko mu ngalo. Bano abasangiddwa nga bategeka ebiwandiiko byabwe okuli n'ennyini ntebe w'eggombolola yammyuka Wakiso Engineer Felix Mwanje Ssemuju bagambye nti okulonda okujja kwe kunaasalawo abakulembeze abatuufu ku abo abaweereddwa kaadi. Tugezezaako okulaba gyetukola n'ebyo ebitukwasa okutwalibwa wamu nga ensonyi twemazeemu ekigenze wala ebyokulwanirira abavubuka juzi twadde mu kaluluka abavubuka ak'okulonda twali Kawempe nga tuli mu mbeera zezimu sente twazitoola nga tulowooza nti tulwanirira ekintu kyaffe era tumanyi nti eggwanga lyaffe tulirunula essaawa yonna. Tumaze okuwagira naye kyetulabye nga NUP ejjuddemu okweyagaliza. Ekisinga twewuunyisa bw'otunuulira setup yonna abaweereddwa kaadi okugyako abo abaakubye emmeeza oluvannyuma ennyo naye abaaziweebwa bennyini oluveerera ku disitulikiti paka wansi be bantu badde bakyankalanya eggombolola ya Wakiso Ssaabukaawa.